Nabaddeko awo nga ntinkuula omutimbagano omugatta bantu nensangayo akafaananyi ka Joe Lwanda ng'ali smart anyirira bulungi ng'anoonya omuntu asobola okuwa maama we miliyoni meka. 5. Nze kennyini ne kinkwatako kubanga mbadde singa ndi searching. Ne mugamba nze njasobola omuwa obukadde bumeka? 5. Ye yennyini bw'atuula ne mami ne boogera I can afford to pay 5M okumutwala naye nga ndi willing okukola byonna omukolo buli kimu tebigenda kukoma ku mutimbagano kwokka. Abantu ne basinga ne beebuuza gwe ne Joe Lwanda omwagala azini omwagala laabo bajjasi obadde oyisawo buyisa. Mu bufunze Joe Lwanda nga bw'omulaba nti era kawala kali smart nga bw'okalaba era nnyinza obba nga nkeetaaga si byakawaani era wabanga asobola okusalawo bulungi ennyo n'asalawo n'akomunicate nga tugenda mu maaso n'omutindo buli kimu ne kigenda mu maaso. Oli oyogeddeko ne Joe Lwanda oba omusinkanako? Joe Lwanda namulabako ng'akyali mu Texas eyo lwakuba ennaku zino mbadde mpulira ali eri bamusumbuwasumbuwa eno ne ŋŋamba akaana kano bakisika etwalira ne kava mu mukwano gw'ekiwaani ne kadda mu laavu entuufu eteredde naye nga nakalabako twayogerako ekisaasaawo. Abantu bangi ne beebuuza ogenda mu comments zo abagamba Tata Fresh Kid si mukulu nnyo ku Joe Lwanda ayagala atandika kwagala abaana balinga bazaala. Omuntu bw'abanga alwanya entalo wano e Kampala kati Joe Lwanda veteran w'e Kampala. Si kugamba mbuno oba ali awo Virgin Girl oyo veteran mulamba. Omuntu yenna aludde e Kampala wano emyaka oyo abeera veteran ate era nange bw'ontunuulira asinze muzeeyo ennyo eri awo nti nina emyaka 7 amaanyi gange gakyalimu era Joe Lwanda wendi steady. Joe Lwanda ki ekikusinga omukusanyusaako? Beeping gye yakola kafaananyi ke tewagirabye. Beepinga bulungi ayinamu wali eri embiipinga gya beepinga muso. Kalabika bulungi kalina wali eri nga bw'otegedde kati tetwagala tugende wala naye akafaananyi kamulabisa bulungi nnyo ate kawala kalungi kalina feesi y'amaanyi. Kwegamba nkalaba nga kamaakinga ate n'ekirala tekali nti noba kali under 20 wabula kali beyond 20. Ali myaka gye nga 27 awo okudda mu 3 oyo aba afuuse mukyala bw'abeera mu baana aba ayinawo abaana be nga bameka? 3. Oyo oba tomubalira mu baana bato. So Joe Lwanda mukazi mukulu era muyimiriramu bw'abeera nga ddala ali serious obukadde obwo njamuwa 5 era maama gy'oli eyo n'obuwombeefu nja kuwa miliyoni 5 naye nga n'ebirala omukolo tujja gukola kuba nyina obusobozi nyina abantu emabega awo abasobola okuyimirira mu mukolo ne guyimirira ne guyingira mu famire ewammwe ekitiibwa ne kijja. Gwe nga Tata Fresh abantu abasinga tubadde muntu n'agamba naye Oluzungu Tata Fresh yaluwandiise gwe yeewandiikidde owodde olina gw'osomera n'akuteerayo. Oluzungu mwennyini nga omanyi nti kati ndudde mu bintu ndudde ku mitimbagano okuva lwe nava eri wansi obwongo ne bujja e Kampala ne bubuguma ebintu mbikola waliwo awo social media ka approve kekuteerawo no approvinga no collectinga n'ogamba kati kansuuleyo naye nga nze neewandiikidde bwe nti yamaani. Joe Lwanda omugamba bigambo ki nga tumalira? Joe Lwanda madamu Joe Lwanda n'obuwombeefu omanyi bw'oba osaba omukwano ogondamu mbadde nsaba tukwatagane era abantu bano nga bakutuuseeko mbadde nsaba okomuniketinge tukwatagane bulungi nnyo tuleme ate okulimba abantu kubanga abantu bakisiimye nga bw'olabye naawe tugende mu maaso kubanga nze ndi singo ne bw'ojja ewaka era osanga wali singo wabula okuzoganyizibwa kw'abawala abato nga b'omayi abayimbi oba ojja kunzoganyaamu naye ekyo nja kigumira ojja kunzoganya nga ngumyemu naye nga nze nsuubira okuwa omukwano omutuufu ove mu bavubuka abakulimba agenda eno naye Joe Lwanda beera serious tutambuze ensonga eno tuleme kulimba ggwanga.